Just mix some olunaku lwaleero nina vidiyo wano gyengenda okubiranga tulaba engeri Phoebe fans be gye bamwerukanyizeemu ng'amaze Phoebe alina bafans tulina talina kyali owulira otya nga banno baze ne bakubeererawo nekukutuma mpulira bulungi pita ne kamunguluze raba abazungu mu bbanga sinakikkiriza basuze wano banange nsanyuse cause last time nabakozesa gundi bagiyita batya kweri oluzungu kiguzi gundi misunderstanding omwana akyogedde ekyo kyenyininyini munange nesijja olwakati kamusumaya sipyaza wama ate bambi wasoma yali naye munange ndi very happy okuja sinakikkiriza nti balendoza ngenda mala kulaba ku malagala ga lumonde byokekikkiriza kwa sinakikkiriza nyinyi ennyonyi nentuka ku kisaawe ndaba baddeeno baba naye babisazaamu neera akatima kakuba beranga olugendo lubadde lutya olugendo lubadde lulungi terubadde lubi tetulina we tubuliddeko mboba bamunange waliwo wotuka nawe yamazeeko era gudibo yabuziza jamu kakati munange jamu yakoma naye binyumye tusena bannayuganda bangi batamanyiza enza kanza komyo kumba omuyeye nengeri wetubadde tuveri tabude babiri like tabuka ekyalo ky'empango bakyalo bakibuga bannayuganda abannayuganda babiri then bwe tuzze Jidda woziti Jidda kati nga wali omuyeye mama omuyeye nga bwe guli akana Phoebe nga bwe serefe laba bano nange nsanyuse ye mama bisaso bannange nsanyuse ekinyu temukiraba kukala nsanyuse mbuzo biweddeyo bannange bisaso takabye ng'omuleka bisaso baana bo balya biki first time bisasa abeera musanyu like ngawo omwana simanyi oba naye aliko problem y'obuzibu ye abeera asanyuka buli kadde abeera asanyuka katamanya just last time muzeeye yakaaba ngambala bannono kakabeko gamalayo nze ate family yo mami ne daddy how did they bawulire batya nga ovaawo ng'obalekawo ati daddy ye yakaaba last time ne kuneno teyakaabye kati nekuze nabakoledde ne bampa kasente temunsaba sente sirina naye nga nkyogedde kati mama naye nansiibula n'abaana ne bampa haaga anyway mulumbe nze nsigaddeyo nze badde nsigaddeyo nga ati you have a fan here oyakomeo yatandika ngenda mwogerako okufiirwa kama nti okufiirwa annanga okufiirwa mwana nkomawo ku Mande enteekateeka zitandike omwana nga tafa wekiseza ndi mu bintu bwe neetaala simaireta obukopo kyayi amasepiki bannange zamundeka munda baaniino bannange obuli okowe onjoze kibegwe zevaako ekyo nkimaze hold on
No. Oh, badanga kifaananyi tom kimu. Wakasuka nange Wakasuka nawe nsobedde tolabikako. omumwankwasiza simu sikyo Uri mukubonabona bwonyi teetana galubindi ndya swaga oli awo onyumya bunyumi omumagira. galubindi wadde nerabidde Negwe ebifaananyi tebiikube. kwata Agantu nabo ganene naye nga tunyumye wali wonna simanyo nenge gwe Paulo Gumago waza okukima asereebu otuwulidde tugumbe nange. Mr. Paul ali awo apoye. Tetulina kyamukolera naye mwana oba weyongeddeko nawe muwanvu nnyo nnyo. mulekabeereeyo Obalako mbadde manyiridde abantu nga bangi. era obadde mbampi Nawe ndi buli muwanvu nnyo. owa wandeka ndi Obadde olina bwe Nedda era kale. video. bannange We love you. We love you. Ah, chonchimazi. Tweyongereko. Tweyongereko ekyo kiwedde. She was saying something. That's what? Hello. Serebu waffe peace woman. Serebu bulijjo naye mbadde sikumanyi. Kale sereti maama. Tulina makeki. Oyagala keki? Oyina akambe tetwayise n'akambe. Babankuwa akamoni. Tetwayise n'akambe. Bizibu mama. Bannange, before we go, nga tetunnabagenda mu maaso, twebaza muganda waffe okubanga atuuse bulungi ekitiibwa kya Mukama kubanga yasinga wadde nga wabaddewo circumstances ezibaddewo naye byonna biwedde akimaze naye twebaza ttiimu ya Phoebe kukwatira wamu kubanga tetuli ffekka wano like twali ttiimu nnene ttiimu gyeri nnene eggumidde naye twebaza abo abasobodde okubaawo baali bagenda kujja ne bambi twebaza omukulu Calvic wadde taliiwo naye ne Frank Mr. Frank bambi bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga tusobola okutuuka ku lunaku luno nga weetuli wadde nga bamu batudisappointinze naye tusobodde okubeerawo kinsanyusiza nnyo waaki naye mukwano gwaffe Uganda waffe akomyewo mu Sanyu bannange twebaza nnyo niba Sanyu tesimanyi this is my first time nze wendize mmanyi naye nga n'abamwagala here around bannange bamwagala naye nga olunaku lwaleero welcome back Phoebe nina vidiyo God bless you twakwagaliza misa abaana tebakuwabya munange bayinza tuteeka waggulu ne batulaba nga tugwa bwe baseka okimanyi tubibaawo wenatereera ddyo naye she's going to see the world yeah but now mwagala never fans Nani akabyaga wenatereera ddiba nnyo babe. Oh my goodness, guys. This love is too much. is a celebrity bamwaniriza mu bitiibwa Phoebe she's not a TV presenter or radio presenter Like ayina kyali kati sokoleke ngifune close up cake nfune ebigambo gwakola yamufudde kino kyali kati welcome to you welcome to you ayina kyakola okay so kati ekyo ekipande kidde side ye nekirala
Njagala fena to smiling for the picture. Over you Phoebe, come here in the middle. Mfuna thumbnail on. So katibana etujanja waze Phoebe. Superstar. Amazing. That's good. Yeah, chaka. Chaka bete chiwode kati tujisale. Oli wakubira simu mbamene 100 times awakambe kalibwa nawe yamazeko kyokka eno gyenzungira zimaina kumanya bali aba bantu banaba batera okutambula nawe nakola wadama bamukwatireko keka anoonye bulungi 100 times naye nga temulingiza nnyo kubanga enteriyo byabwakabaka bwawe naye nga obwambe bubaddemu sibalabanga ebintu by'omugenzi gwe wabisikira tugende tugule walere bu disposables naba mutambudde tusakwata mukeeki namwe